Mu district ye Kaliro, Minisita Min.Mukwaya atandise na kulambula ebibiina by'abavubuka n'abakyala bwe biganyuddwa mu nsimbi za gavumenti. Atuuse mu kibiina kya Bukonda Youth Boda Boda Muslim Association nga bano bafuna obukadde 8 ez'abavubuka omwaka oguwedde ne bagulamu pikipiki ezibakoledde nga kati bakazaayo obukadde 2. Expenditure yabaire y'emitwalo 10 ni tu banking on banka emitwalo 3. Bamusanyusiza era bw'atyo n'abasaba okwekwata enkola ya gavumenti ey'okusoma kw'abakulu kibayambe okwongera okukuuma obulungi ebitabo byabwe. Mu minisitule ya gender temukoma kubeera mu ssente z'abavubuka ne mulimu n'okusoma kw'abantu abakulu. So kati nga chairman waffe ne secretary akuuma minutes bwe mulabika nga oba mwakoma mu S1 oba mwakoma mu P7 si buzibu bwammwe nega abantu tembadde temulya omusajja w'emyaka 7 naddayo n'atula mu kibiina ne bazzukulu be. Yeeyongedde mu bibiina ebirala eby'abakyala ne bamulaga engeri gye bafunye mu nsimbi za gavumenti. Oluvannyuma asinkanya abakulembeze b'abavubuka abakyala n'abakulira disitulikiti ey'e Kaliro okulaba buti ensimbi zino gye zikwatibwamu. Abavubuka baloopedde minisita obulyako obuli mu kugaba ensimbi z'abavubuka nga bakulira okugaba ensimbi basaamu ebibiina byabwe olwo ne baleka ebyo ebituukiriza emitendera gyonna okufuna ensimbi zino. Submission yajja wano ku district EYLP focal person Madam Eunice ye kye yakola yajja mu kino ekibiina Chebaleesa kitegeeza nti noti yesiga basabu chiefs nateekamu ekibiina ekikye. Use technical terms that I last heard of in high school. They will tell you expelled. In fact, even one time I was wondering, was this group expelled because of school fees? Because Min.Mukwaya akunyiza abakulira district ku mivuyo gino era bw'atyo nakizuula nga bwe waliwo abamu ku bakungu okuva mu gombola y'e Nasololo abadde baga fayiro z'abavubuka ne batafuna nsimbi. Abantu baffe batuwadde obululu batuwadde ekisanja kya myaka 5 they are not complaining nga tuddawo fayiro manya fayiro abaana abala bali ku street tebalina mirimu. How can we accept this? Minisita alagidde akulira abakozi e Kaliro Nathan Lujumbwa okuyimiriza omusaala gwa Chief Joseph Timuntu ne CDO Francis Gugulo olw'okudibaga enteekateeka ya gavumenti. Yavudengamba nti oyo Community Development Officer ataakola bulungi mulimu gwe ne sub-county chief tebabawa musaala kubanga tebaddeservinga kufuna musaala kubanga tebakola bulungi. Minisita akyali mu Busoga alondola nsimbi z'abavubuka eza Youth Livelihood Program ez'abakyala n'abakadde. Lubega Ivan yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.